Mulo. Mulo ke kayimba kakapya. Kakunyumidde. Oyo mumanyi. Aha. Kusasira mumanyi. Ato mulala. Nze njagala nnyo ndagire ne gundi ono. Ne mori nantume. Ono mukadde. Nanduja. Ne nanduja akola. Abata kunama. Ndagire ne uyakuna uyatawe mula. Ekyo zambaga. Naye njagala ndagire ne kawalya. Joanita. Nti boba n'abantu balowooza nti music wakuwemula. Twabasajja lyange lino lyali limpise. Ani ayina ennene mpuuta. Lwaki okiyita empuuta? Kendo oyimbira abavubi oyogera birala. Bano batebakyabikkako. But that is their society. That their society. But when you get money, era kye mbagamba, Dani Mugula yayimba ennyimba. Sebata yayimba ennyimba tiyagagola nga bakamiliyoni. Why? Their society at that time had no money. Abayimbi bayimbiranga mmere na president na kuzaala baana. Today is commercialized. Kibona nawandise ekitabo kyange. Nakigamba ki? The origins of the organic business in Uganda. How the new bill can affect us. Ninka wako ne koti yensi yonna. Etwayinga omusango gwo. Era bakalina. Mwemwe njagala okubeebaza. Mwe tebabakanga nga balala. Balaamu bulijjo bw'aba alya kawungo ku luno yamize ekkovu. Ngenda bakubira Balaamu. Ate Balaamu abadde ki? Balaamu yalya ssente n'ajjako pulogulaamu ye. Yatambula okujjako endala. N'omuntu omulala ye nagijjako omutima mulungi yali agala kuntunda ebyuma byange byamukette okuva ku makya ng'ayina gyali ne bebikulu ankubira essimu ekiro mugajangu singa ejja naali muttiddewo. Balaamu yali tawona ne kungu Adamu kungu nalimba monitorinze okuva ku makya ku byuma byange akuba ekiro ayagala kunnamuza nga bw'atunda abantu nkuga nti Balaamu ku luno awedde bw'aba bulijjo abadde alya ssente kati yamize ekkovu. Kati mwe kambeebaze olutalo luno lwe tulimu ebintu ebimu nze kye mbaagalako ebintu ebimu bw'olabanga ekintu ffenna ekitugattira awamu oyiwangayo omubiri. Ensonga ya organis tubadde ffenna tugirwanyisiza accident zikyaliyo fiika salama ekyaliyo. Bw'osoma akatabo kange nkubuulira ti pioneer okutta abantu mu Uganda yali Professor Kanyerezi. Poliisi yatugambye nti abantu 72 bafudde mu wiki mukabenje. Yajje wange naneetondera ebyo naba bikola. Why? Keesi etandika nga 2 September. Kati bano baloya baabwe ne babagamba since the court is going to rely on Mirundi's evidence, discredits him in Uganda. Force every registration where has been participating to denounce him obutambi gye buli mu UCC. But let me tell you, the ICC is not relying on me, and you have provoked me to hand over the recorded tapes to ICC. Polisi kati mugendeyo kuba eddoboozi ku gogo teririko obutambi bwe bakwatidde emyaka 10 ne video. Can you deny? Bw'oba wasisinkanako Amulani gwe basiba emyaka 7 ne bamutanza $5 million nga Amulani gwe batadde ogenda mwegaana mubadde muweleza ku zo mungwali zaaki. Era mbuga nkubidde olwalide muga nti abayisisi bagambye eki tuli ogenda okukola program sayininga ne muga nti ngenda kusayininga kubanga nange nabiwadde dda ICC obutambi bwabwe bwonna kakati kansasula obusajja buno kuba tibuwulira mbugubiikiriza emyaka 10. Denounce that I cannot. Kati nabiwaddeyo. I've delivered. ICC sent here agents. Nalinganyo basisinkana. Kati rest assured. You are recorded tapes, video and audio and my book that originates, that writes about the origins. You will see ministers, you will see police pathologists, you will see 63 medical doctors are implicated. Nabawaddeyo nange mbakoye. Walonda bekonga nyambadde bwenti. Ndi mulwadde nnyo. Era mpitidde mmanju okudduka.
nga abaana bakuganye anti abaana bange be badokita mbadduseeko tulabye ekigere kino bannange abazungu bagenze wala omuntu yantonera engatto ng'ejjiddeko ne stokisi zaayo kati nze amaalo gange ageekalagala nzirira sitokisi zino ezaffe nziteeka mu ngatto engatto yazimbye n'ekigere naye kikwatira mu nasa z'ensale ekigero kijjamu tutuuse ku levo nga n'engatto zigiramu ki nga bwe zisaba ezo tezikolamu. This is where technology has gone. Mpenyera buwenyezi but I had to come. Kakati ekyo kye mbabuulira nti ngenda bakubira Balaamu bw'abadde ali akalu kati yalidde ekkovu yamize ekkovu kyekyakwata obutambi kibutute nabaga no tewali ekyo kirungi nnyo mbakwata buli lunaku neggulo nabakutte n'olwali bayina meeting essaawa 5 mbakwatidde emyaka 10 tekinologi wa misot omanye agenda abasajja bajja wano ne banga nti bavudde Congo tulagire gye wajja ebyuma ebyo kati nategedde baali be Kenya tewalabye bwe bakutte bano bakomissionazi abalala nga babaga tubawe emmotoka tubawe eki oyo miso technology abasajja bajja ne banga nti ffe tuli be Congo ndowooza baali be Kenya nimbaga nze gye nabijja wano na wano mukola bwe muti ne bwe muti temwababi tewulidde obujulizi nga babaga nti babasuubiza emmotoka ne babasuubiza na kino ne bakwata nga boogera oyo miso technology. Even this morning at midday you have a meeting at Serena. Even the other day the man met you, the investor, and told you he'll finish a certain group and talk to you. Obutambi bwamwe bwonna mbuyina kati kambutwa nabuwadde abehege bobe balina ba experts okebera amaloboozi kati kamba kubire ddala ogusembayo kuba you have not understood my goodwill. I told you offload me, you refused. You have suffocated my family for 10 years. You hired thugs to kill me. Mwenyina wa president Mariam Namponya ne Jeno omulala they deployed very quickly. Ningo omusajja wali kalancho bali mutungo gundi kirab nga mubatudde mbalaba. They poisoned me 5 times. But omwana wange mwalu bati kuku. Kakati let us conclude this. The moment you hired an idiot Balaamu, let me tell you kati naziwaddeyo kuba agents bali mu Uganda. You don't know that me I know where the witnesses of ICC are kept. Nabibawadde kati kati aba ICC ne bwe bajja data nsayininge mirundi okujja ku program amala kusaininga bye sayininga babiweereza balooya baabwe babalyako milioni za $5 kati babanja 3 era tebajja kuyitamu. They will be fined because they are collaborator agent. Oyo mwana mwenda mugezi nnyo nabaga nti 90% of what is going on in the government is influenced by mwenda. 90% yabikola ebiri mu government ne mwenda yabagamba timwe I've evaluated this business. Am I going to be a producer, a middleman, or a consumer? Nagaze njivuddemu advisor mwenda advisor tali implicated, is not indicted. Mwenda is not indicted. Oh no muli wa sent ono na yasama gwe bagenda okuka oyo tali dambi abufuzi. Their struggle is kasitamu antabudde ne bajja keno baba wa sent kakati kati nabi waddeyo officially. I've surrendered the recorded tapes, the video and the audio to ICC agents. Because your case commences on 2nd September. Katika ndabe mulinyayo Balaamu alinyeyo katika mbakubira Balaamu. So this is why I've come out from my home. I'm a sick man. I would be at home, but I wanted to come and express solidarity with you. Kuba TV radio yamwe tebannagikwatako. UCC nyigiriza buli muntu yenna nakubidde aba UCC simu nimbaga mukamba boli mbwa audio wali wa Balaamu yalese audio yo bamugoze Balaamu naye muntu Balaamu muntu can if you are judging have written to ICC
that when you see Balaamu is not how can somebody put on one shirt every day? He needs a mental check-up. Okuja konga ina nyingi zifanagana. Ate yali tamanyi. Me, I worked with Balaamu to spy on him because I was worried nti omusajja yayinza okutta afende muhozi. I was not working with him, he didn't know. I was spying on him. Era muinako details nyingi. He's not a person to rely on. He's slippery. That's one. Kakati ekyokubiri njagala okwebaza Bukedde for the first time. Mayina bagamba you don't quarrel with the success. Omukazi bw'azaala omwana ng'afaanana balo kkiriza ti omwana afaanana baze. Naye bwe gati tamufaanana temumanyi bafaanana bali baba bakusekerera. Bukedde awandiise story ennungi ennyo because sirabangayo kisolo. Nze wange nina ente, nina embizi, nina endiga, nina embuzi, nina enkoko. All round ndi mulimi wa mmwanyi. Beekyotera district bajja ku musiri gwange okulaba okulima. Nempulira abazoogerako tebayinza naziina. Kakati nkugamba nti sirabangayo kisolo kitaagala mwana waakyo nga bannayuganda. Ate baakoze batya? Endiga bwezaala omwana waayo netagenda naye ku ttale tegenda. Esiibawo. Embuzi nebatwala omwana waayo. How can in a country your ambassador to Dubai tells you I've inspected a camp of 600 Ugandan girls who are helpless, who want to come back, and there is no response from anybody? It's only Bukedde. Bukedde has helped us to list the names of those girls. Ate nabagamba ti miso kubayikolera ku satellite einayo ekibanda ekirala mulimu abawala 600. Ate babaweereza ssente, baweereza bakadde baabwe naye tebakola. Kati ziva abo basilota. Anti ripooti ekugamba ti abawala ba Uganda 4,405 baabatira e India nga basooka kubeebasaako abasajja 10 basasule transport costs. That's the UN report. Basooka kuwandiikira gavumenti ya Uganda amanya 157 implicated. President Nabawaayo is not me for investigations. Nebatandika okuzannya obubadde bagoba otafiiri mu justice bagoba Hajati Mukwaya mugenda bakola ki but bali abasajja baategeera nti organi market efulaadinze ne banoonyereza bivaawa Libya biva Zambia biva Uganda kwa Uganda yebadde center mu be bawozesa mu ICC they are 2 Chinese, a Kenyan and a Rwandese bonna bali wano bonna baweereza wano mu Serena. Kakati nkugamba tekisolo kyokka kyendabye mu nsi wene kubanga muyina okutegeera nti ono kabaka wa Dubai omupya ayinza okuba nga ali moralistic nga tayagala bwamalaaya. Oli abadde commercial yawandika n'ekitabo nkirina ewaka oyo yafudde. He wrote a book, also a book, I have it. Yagenda nga abiweereza abantu abali prominent. Yawandika ekitabo. Era kooti yensuubiramu yagamba teri ajjukira namba 2 bajjukira namba 1. He wrote a book and sent it to me. I'm one of the prominent people abamanyiddwa mu nsi. Teri ajjukira namba 2. Namba 2 tajjukirwa bamanya lwaki omugenyi omukulu yasembayo okwogera. People remember who said last. And who said first? People will remember the implementer, not the proposer. Tibesi yagamba nti omusolo guveewo Museveni n'agujjawo beebazaani. 7. Hausigala ayinza okugamba nti bane atuludde okulya ku bijanjaalo mukazi we waka yasalawo. That's political science principles. Nze nebunya abantu abatasoma political science. Kakati amuterikiyo nenkugamba nti abaana bano Ethiopia airlifted 2 million Ethiopians from Dubai. They were rounded up. They were taken to camp. But twina olulukaaga
n'olukaaga luli lwe monitoring by satellite abaana baffe bali 12 kyennebaza abaabukedde for the first time tukubire bukedde mu ngalo atulaza amanya g'abaana abaliyo kubona ambassador yagenze batunulako talina resources tebalina kye balya baana bawala paadi zimuzita paadi zimuzogera wano how do you abamu bambuto mu buwalabu ate kati waliyo bangi buwalabu erina the law of slavery ogenda newegulira omuntu for slavery Arabs have still having a slave law omuddugula yes guno omudduwo luli bajaja for slave trade eyaliwo amini yagamba nti abawalabu tebatwalanga baddu lwaki teriyo baddugavu we are castrated abaddugavu bebatwalanga mu Arab countries we are castrated tebazaala that's why we don't have them there or it was a conduit nga babatwala mu America Atlantic babatwalanga gendi babatwalanga mu America basurvivinga kakati I'm telling you nti what should we do as a country if you know that these names are confirmed nga bannayuganda nga babo bannayuganda wabawa passport to go you take a responsibility the Ugandan government must spend resources waliwo yali mu Afghanistan ye bamujjayo omukazi omu president abagamujja abavubuka e China sente mukahanizi amayinji yazikola zabulira muzenva sente atiziri wana ateza okujjayo abaana ebyo byonna ffe tukompayiringa one day they will answer a date may become a melody but it never decays bayina amawulu ge bagenda okulya bano bangobanga ennaku z'omwezi 16 Septemba 2014 kati era babadde babizeemu bajjeko programu zange era nga Septemba 2014 nkoze emyaka 10 naye kyembakoze kikoleka waliwo yansonga mu olugala aliwo balazeewo ate kati byakasankutte obutambi bwonna nembuwayi sisi mulinyeyo mulabe kubanga ejjoogo lya balamu njagala mukube njagala nkikubira eddala ekisajja ekyo Balaamu ng'omuli bubiri yes namuwandiiseko n'ekitabo Balaamu is a threat to Muhoozi siripale oyo omusajja ayinza n'okutta Muhoozi oyo you must keep Muhoozi away from Balaamu is very dangerous ate nga abadde aleeta ebintu eno oyo mubi kisajja kibi nnyo gwolbalaba omuntu ayambala esaati emuye ayinza okukola mumada n'aga nti nze oyo mulala yabadde mu saati ki nze abantu bamanyi oyambala esaati emuli mbuzi kati bwe gaba mayembe ngenda gwokya naye esaati y'abalamu bwe gaba mayembe gagenda okukwata omuliro aneerege mwalabe mbadde mukubira essimu mubuli nze twate akayumala kukubira essimu tekikwata nekitumidde ebbajjo ngenda kukwabya so therefore yes nze sirina bakagundi kubiro nkikubire nja nakumuberezinga abawogezi bange obutagenda mubifulubye tebajja bigenda nedda sajja lirina okubwa ennyo nedda tewali kusonyiwa nti ogenda ojjako programu zange because walidde sente and for me when mbubaloya babalimbye Balaamu alina amaanyi erezo ate mwana wange batuyambye era mbadde gonde mukonja taliiwo batuyambye nnyo lwansonga mutabani wange yakakola programu 2 nga kuliko abantu 10,000 yakakola omutwalo gwa $. Why should I waste this money to palo kuba nagenza okukebera nga junior ayina bafollowers abasinga abapalo ayina bafollowers abasinga aba radio 4 kati yagenda ozeekoleranga ku mukaaga nga owaye mukunja mutabani wange kati mutya kufa mwenge yakoze programu ezi nafuna abantu 10,000 n'omutwalo gwa $. Anti kati programu gwe naziwadde ey'olwomukaaga neyavudde eyabadde eya radio 4 yakolera yazikola tutula butuuzi kati namufunya seteti miso technology nga ulirwa nga yusisobola mukwata ne to munkwatire kajja kufa obwenge aneri etanywa nnyo ajja kufa abakazi bane naye nja kuba abakazi nze njagala nfune namugamba nti bannange
sigenda kusula kidomola kitali mu mazzi batulaga omukazi oyo yamukuba katono amutte ne bamuleta nembaga nti mundaga omwana nenze ekidomola ekinyirira omutali mazzi temumbulira mutabani wange yakoze program zezi nafuna omutwalo gwa $1 from me. Why should I hang around with other good except people like me, people like you, we in a partnership endala nzaka zaki kakati mbabulya nembagamba nti abaana bafaabo tukole ebintu bibiri amanya bokedde agatukubidde kiwedde anti what do we do kati mutegedde nti abaana bamwe bali ki bannaye mukamba bulire teri kibi nga kubeera mu foreign country nga tolina buyambi. The only assistance our ambassador to Dubai could give these people, disparate Ugandans, was to see them. Anti kyenkubuulira, is the government going to airlift them back to Uganda? Tesobola buzza because you go with a return ticket. What they have done is round them up. And I've told you that one time, I think 3 years ago, they rounded up 2 million Ethiopian airlines airlifted them from Dubai back to Ethiopia. This is a serious matter. Nti abaana lukaaga nze n'omwana wange alirake musajja mukonjo naye baali bamutwala ne banne 300 bamutwala ttake 300 kati omusajja kulasidde n'ababuuza nti mwe bakitamwe beebaani bategeere nti gwe bwe balimuttirayo tojja kuwaaba. Omwana kyava abagamba taata wange Tamale mirundi ti ate gwe omukonjo ti yanzala mukazi mukonjo ate ng'oli musiraamu ti jjajja azaala mirundi musiraamu. Omanyi kye baamukola baamugaa nti gwe bw'otuuka ettake etikiti eyo gitereke return ticket ne passport tobiwaayo. Banne be yalekayo baabakeezanga ku exercise nga balina ekimeeza kinene bwe kiti kiriko enjaga musooka ne muginuusa njaga mwe bafumbira ekiringa ebigaatigaati. Has never heard from the other people. Waliwo n'omusajja yatwala lukaaga n'abattirayo n'azimba ebizimbe mu Kampala yiri company n'agiggalawo. So when we are talking about our children tobaddeewo mbagambye ti nze nina ebisolo byonna, nina ente, nina endiga, nina embuzi naye embizi sirabanga kintu kitalina mukwano nga bantu ba Uganda ku baana baabwe. And that's why I raise an issue. If you put Chibuka, Bishop Chibuka, in Luzira, back to Luzira, are you a serious judge? If Chibuka is charged of torturing Nayono Mulamu, what has the police, what pressure are we getting? Are we inserting in the police to produce the killers? The boy was arrested, taking a head, a human head, meaning that was killed. Tukadaga, wrapped in a gift. Omusango gwali kutambuddeko. Tell me. Omuganda akugamba nti eyalifudde bw'alemala. At least Kibuuka wagamba gwe bagago yatokyalinze ye waali. But why doesn't the same judge, the same police, the same government tell us who? Ono mwana baali bamulunze bulunzi nga mbizi. Oyo mwana nina details zonna. Omwana baamujja mu kikajjo. Oyo pastor alimba bulimbi. Omwana miso eina all the photos nga akulosinga motoka emuleeso okuva e Masaka, akulosinga okuva ku Minister of Internal Affairs wali prison, nga akulosinga yingira parliament. When he entered the parliamentary building, he asked for somebody, a security person. That security person gave an excuse nti yali agenze kubikka bijja ewaabwe. Abanyankole babikka ebijja. Miso files zamulaba ali kusaza e Masaka. Puloti yonna ey'okusalako omwana oyo omutwe bagiteekamu emiliyoni 600. Yali Kyambogo mu university according to Miso files. Tell me,
Are we fighting for children's rights if you put Kibuka in prison? When this one, a kid, was slaughtered, somebody was arrested, akutwala wakadaga. Ogwo musango gwakomawa. Maja anonyereza. Amanyi kirungi kutwala musango mu kooti nga tomaze kunonyereza. Omwana ono eyayitanga abawala ku internet n'abatta n'abaduliringa w'ennansana. How does the case progress? Enanga, Onyango, if we are serious about Kibuka, and let me tell you, Kibuka answers the question raised over the response, the reaction of Ugandans in the face of the death of General Eritumwine. Nti, bwebakwatayo omuntu omu, what if Bobi Wine was arrested over allegations? Kubana bagamba nti ewaka miliyoni battirayo omuntu, ewa Spice Diana battirayo omuntu, bakwatibwa. Ewa Spice Diana recent battirayo omuntu, bakwatibwa. Ewaka ebweru. Ewaka bakwatibwa bakanyama. We are not arrested. Bwe battira ewaka miliyoni naye family yaabwe kye yakola eyonji wasaamu mu baka miliyoni yattamu. Nabo babattamu AK-47. Yes. Tamale. Bukakafu bulina. Olaba nyina wa Gonde wa radio yajja nanga nti ebyambalo by'omwana wange byonna baabibanga bagenza omusabira ne mugamba oli mulokole yangu wano nze nkukolere ku siringi 3 mbakube ku stage ebigwo abatwala ebyambalo by'omwana wo mbakube ku stage ebigwo mwenda n'obuyimbo bwali kasimu mbakube ebigwo mwenda bala munyizo mukube ebigwo mwenda nyizo mukube ebigwo mwenda nadawe ate Balaamu yali abitwala otalina gy'abitwala andi nkugambye nze nkukube ebigwo mwenda ku nusu ebi mama we yangamba muye yetabikirizamu mulokole mugakale n'ebyambalo by'omwana wange baabitwala baga nti bagenze bimuteekamu tebiddanga ne muga nti nedda nze baba abibbanga bagenda bikolyako ddagala mbakube ku stage ebigwo mwenda Mukunja nakachwa